mulabye nnyo Honorable Muhammad Nsereko ngali ku TV ku radio ya Balam nga wanda omuliro eri Mathias Mpuuga nga wanda omuliro eri Mathias Mpuuga naye nga mu ntandikwa bali nani bali na Mathias Mpuuga kati video etandise abasingo bonite mukitegedde olwale mulabe nnyo Honorable Muhammad Nsereko nga wanda omuliro eri Mathias Mpuuga nsamba nete mutegedde kivudde kuki nze nkibanyonyole kansoke nkibanyonyole. 1 Speaker Anita Amongi yali mabega w'ekibiina kya PPF ekyabalukwago. Speaker Anita Amongi yali mabega wa yali mabega wa Nsereko era yali mabega wa Mpuuga. Wabula public eina engeri yesuusizaamu abantu bano n'etabalagalavu diru nezitandika okukola pusinga zokka. Okitegedde bulungi nnyo. Kati kino kyekinyusi magundi Honorable Muhammad Nsereko okuyomba n'ava n'ayogera ebyama byonna ngenda boa story mugenda jijjano wokka story eri bwete. Muhammad Nsereko yalowooza nti okujja okugulawo ekibiina kyangu nnyo okukimanaginga kyangu nnyo n'okufuna funds kyangu nnyo olw'ensonga baali manyi nti Museveni agenda kufuna obubiina bungi nnyo abuteekemu ssente. Ewa Museveni enzigi badde bazisalako nga teri ssente basobola bawa ssente abamu ng'oggyeko Mpuuga nabali aba PPF bala basigadde bonna bubira obula tebabukola ki tebabuwa ssente. Kati Muhammad Nsereko n'asigala nani n'asigala nti Amongi nga bali nani n'abasetinga ne Mpuuga babiri era Speaker Anita Amongi n'abasuubiza biliyoni 2 okuzibawa gega amaanyi ge mwalaba ge baali batadde Masaka. Nsereko kujja okwegatta ku Mpuuga bakole boogere ebigambo bingi nnyo. Guess what? Sente Anita Amongi lwazitadde ziyataddeko nga bulijjo atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Mpuuga olwafunye sente yadduse emisinde n'essimu n'azijjako takwata ssimu za Nsereko. Bayibuli ekugamba bw'olimala okunyagana nga bakola ki? Mpuuga olwafunye ssente okuva wa Speaker Anita Amongi teyawaddeko Muhammad Nsereko ku ddiru yaabwe nga bwe yali ey'obuwumbi obwo 2 naye kireka ssente zonna tezavuddeyo omuntu buwumbi 2 ezavuddeyo zadde ziwerako naye Mpuuga teyawaddeko Nsereko wadde n'ekikumi n'amasimu n'agajjako n'agaana okugakwata. Kati ate Nsereko agenda okukola inquiry nga akasente kakoze ekikafulumye. Nsereko ogunywanga n'ogufujja ngenda kukalakata ne munyerera akole kati gwe muliro ogwo Bibuli ekugamba nti olimala okubba ne bakola ki ne bakubba gwe muliro ogwo. Mpuuga yafeze Nsereko teyamuwadde kasente kati kyobulaba Nsereko afanaani ne Mpuuga. Kwogera ebigambo ebyo byonna bina kati ekirala kyenjagala mbategeeza era kiri bwe kiti ekyo nga kiwedde. Nsereko agenze okulaba ng'eri ewa Nywando Yosoferi network tezikyamusoma bulungi nga ne wa Nywando Yosoferi network tezikyamusoma bulungi nti alina omugaso ewa Nywando Yosoferi. Kati nga bana bagandi mu politics temuli permanent enemy. Essaawa zino akabiinako ka ecological pussy ecological pussy tekayina address tekayina buli kimu. Kati bw'obanga Mpuuga amufeze eri ku network za Nyandwe ez'abafeera abazanya politics tezimusoma bulungi network ebulabula takyayinawo waateeka network yeki watuufu. Kati kikyayagala okukola kikyo omukulu oyo agenza okulaba nga bimusobedde. Ekituufu kiri nti Guy one time yaliko omutuufu
era nga nebyayogera bituufu naye okuba nti bamanyira bizinesi z'ebyobufuzi bwatyo n'ayonooneka era nakati bw'afuna obusungu ebituufu akola ki ebituufu abyogera bw'afuna obusungu ebituufu abyogera kubanga ebituufu abimanyi n'okuba nti bali mu bizinesi ya politics kati business went wrong kati kyemutannategera kyekino Mpuuga bw'amala omufera ayagala comeback agenda jijjawa yagezezzaako okunoonya ow'ekitiibwa jjajjaffe Kasimu Nakibinge yali ow'Isiraamu n'amunoonyaako batuule amumunnyonnyola ebizibu bye era yamuwadde audience boogere namugamba jjajja nina obuzibu ABCD nti ye naye njala kutabagane muganda wange ko ye muganda wani njalo Kyagulanyi Ssentamu kubanga embeera ogiraba naawe njala tuddemu tutabagane tutambule bulungi nnyo Mbuga nga mugamba ogambye eki nti njagala kuddamu ngo kiba kisoboka mune kati nzize gwo nzaala gwokola buli kimu Mbuga nga mugamba nti obudde nga bwakukererako dda muloogi wanyenya nnyo ekiwato mu by'obufuzi obudde bukeddeko wavuma Kyagulanyi n'omujolonga n'omukola buli kyoyagala sirina bungeri gye nnyinza kunoonya Kyagulanyi kumuzza mu nsonga zino zimugamba n'amugambira byonna nsobola kubikola naye ekyo tekisoboka kyo kizibu mukko era tekijja kusoboka munno wamujolonga n'omuyita kyoyagala naga nti byabufuzi bye n'amugamba wasukka ku byobufuzi n'okola ekisukkawo Mbuga n'amugamba wanyenya nnyo ekiwato by'obufuzi n'osukka kati kiyinza obutasoboka sina bwe ngenda kugamba muzzukulu wa Buganda omugamba nti Kyagulanyi munne kino kiriwo ekinamuga tekijja kusoboka tekijja kusoboka ati n'avaayo ng'abootedde kati mu kuvaayo ng'abootedde olwala babaddeko ne mugaati gwa bata munyagwange era bali mu kusindiikiriza babanominatinge kati era batuuzi babagenda emikono gyammwe ababaga emikono gyammwe tegiwera kubulako obugalo bwaki kubulako bunnaswi emikono gyammwe gibulako bunnaswi tekigiwera bulungi nnyo kyovula akugambye nti batamunominatinga agenda kufubutukayo alangirire omuntu gwagenda okwegattako ate nga w'amaanyi mwena mbatte mukitegedde ekimwongezezza ekyo bwe muwulira nti nsereko public alaga nti yagenda kuwagula Kyagulanyi asika eriyo atya asika eriyo kubanga akimanyi wano wasigadde amasannyalaze naye there is a possibility nti nabwe kimulemerera ajja kudda kuba MP mu Kampala Central there is a possibility sigabye it's confirmed there is a possibility nti bwe kimuliruna yina gyakibalira bwati agenda kuga nti akoma mu Kampala Central ekino video zonna muzirabye buli kimu kirabye nawe kola analysis okusinzira ku information gyenkuwadde ogiconsuming okola analysis eyo information gyenfulumizano si yoluberera nze nkuwa okusinzira ku research yange nekyenkugambye kati gwe oli waddembe nawe okukola research wo no gatta ku information gyenkuwadde naye ye saawa zino waali mujjukira omotoka buno bwawaya bwe twazimbanga ne waya yotekako emipiira ntekako ku balubu mu maaso ntusibe n'amanda ntusibe n'okukatwe nene mabega ng'omotoka ekyobutambula bwakati ag'amasannyalaze nsireko takyagalina aga balubu z'obumotoka obwo nago takyasobola gafuna kati anoonyawo wakola ki wagenda kufuna akasannyalaze oli mpuuga yamufeze yamubbye eri nyande ku network ziza bagenda mukolera tali mutambula bakukoneti teyirabayo agenzeke wajja fija mga ekiwato ky'ebyobufuzi wanyenya kinene nnyo munaizi siraba ngenda gamuzukulu wa Buganda kati aliyawo mu open space kyovula akugambye nze bwagala okunominating ngenda kukulabira ngenda candidate gwengenda okolera temujja mutegera w'amaanyi kubanga akitegedde nti anytime bw'atagenda kufuna mu mutu gweyungako ayinza kudda mu Kampala ate nga tugamba tadda mu Kampala Central. Do you copy that? Kyenjagadde nkibategeeze
temwerumya mwetentu waliwo olutalo lw'amaanyi ennyo engabana yakoze eki engabana yaleese obuzibu n'ebirala byo bagaye mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Alright, ekyo kiwedde bwe kimala okuggwa eyo ensonga gikoze eki ngimaliriza. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Dekene mu kitabo drone zange zandaze nga Mpuugamaano ono baali Bungereza. Ndozi lwamaze okufuna omudiri n'agendako e Bungereza Mpuugamaano ono oba nkyakola research goye nali Bungereza okusinzira ku footage ono nkyamunoonyereza ku maisi mara gafulumya footage wenna ng'oli Bungereza esimu yange ogimanyi ntegezaako kitundu kimwali footage gwe nafunye nkyamutankana footage ono nkyamutankana. Footage ono nkyamutankana naye yenna ali e Bungereza drone zange zamuguddeko nga ayingidde Bungereza naye nkyamutankana si tannabeera 100% accurate ne wuuyo wuuyo sinamukakasa 100% njaliwo footage omulala okumanya address waali ne drone zange zamuguddeko wuuyo ng'akola ki wuuyo kati ate Mpuugamaano ono ndako mulinde katono nnyo mulinde katono nnyo kale information yajiba wenda deka drone zange zamulanga Yesu Bungereza naye nkyanoonyereza waali watuufu sijja confirm 100% njja kubaako 60% nindo ziri Bungereza mujja kumbulira oba yayingidde oba nedda nendoza ekyamudusiza nga amaze okukola ki amaze okukwata ensimbi ze nadduka kati byebyo. Njalo otwala mukisa guno tegeeza abazadde mwenna mu Uganda abatamanyi abayina abaana bamwe mu masomero ga gavumenti nga ga bisulo oba gadde abaana bamwe tebasoma basomesa bali mu strike abasomesa bali mu kwekalakaasa. Ompulidde bulungi gw'omuzadde yenna ng'olina omwana mu baana basomesa mu masomero ga gavumenti abasomesa bonna bali ku strike etwogerere essaawa zino. Babakase bakoma abasirikale bakoze eki abazadde abasomesa baaganye kati nga bw'olaba kana akatambi kawulirize bulungi nnyo kaddakiika ntono nnyo. Abayizi mwasiibye bulungi? Olwaleero Mande ennaku z'omwezi ziri meka? 2 mugende waka mukole ki? Mugamba abazadde bammwe nti abasomesa ku masomero tubabeerawo bali mu keediimo baagaana kubongera ki? Mugende gwo! Kati nzijukira edda nga tukyasoma twasinganga kwagala nga public holiday oba nga bakubya assembly ne bamala ogikuba tufuga buli school fees defaulter ogenda kudda ewammwe. Kati bwe tumala okuyingira mu bibiina nga basajja n'ekitabo ng'asoma nti gundi gwensoma yafuluma gwensoma yayingira buli gwe basomanga nti bakubanja school fees ng'oteekako emisinde kudda waka nabuno obwana babuge mudde waka abasomesa ababanja gavumenti sente buli kamu kakubya enduulu nti nebudduka emizigo baba bayimedi buli kukizibu nobuzize waka kujja life kati yembeera eri mu Uganda. Yono omusomesa yaloza nti agobye obwana mu kulumwa kumbe obwana bufunyemu ekyokola ki bugenda kuba mbeekulo okukyawuna kuddaka kulya lumonde kulujja ffene. That is life gye tuyitamu. Era bwendaga kavidiyo kanajika atugobanga school fees nogakikakubye kati yeyembe sono nga abazadde mwenna mujjukire nti abaana bamwe tebasoma abasomesa baganye okusomesa
kubanga tewaliwo ki gavumenti yabanja sente gavumenti bajibanja sente eganya obawa sente kati mukulu Rutumba Kishoke saako omwogezi w'amagye mulinya wa Gos Felix Kulimbaje mujye baliko gye mutuusaako engalo saako Simon Babakama onaku lwenca ngenda kusomoza 24 bwetaabe entaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okuwandiisa ng'agenda okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mwayogedde ebigambo bingi nnyo nti temwetaaga procession, temwetaaga abantu batambula bangi nnyo era tekijja kwetaagisa. Naye njala sooka bbaga mutunuddeko olwaliro mu Kampala ndi wano bagamba jjo bwe nabagambye nti Museveni yadde ayagala akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu ne munnanga akakadde tekamufuukidde kagumba weegoge akakadde kaweze n'emitwalo 2 giganya okuwera jona bage basasanyiza almost billions nga 6 nga baagala akakadde kamu n'ekitundu e Kampala akakadde akamu n'ekitundu e Kampala kawe n'emitwalo 2 giganya okuwera abantu be Kampala bazize bona nabagende abasinga babadde ba UPDF abalaba ba police abalaba ghetto structures category badeza abantu aba police family zaabwe abamagye ghetto structures mpozi nabe nale bakulembeze kwetole gwanga lyo badde okyobola nabagambi jafuna footage abantu bano basomba ekyo kusomba bakikoze bulungi nnyo video dasuzenzi batereddeko emisana zibatereddeko buli kimu kyonna kibaddeyo mu Kampala badde bagaye mitwale okumanya ebintu bizibu nnyo bulijjo bawo omutwalo ne t-shirt babawo biri ne t-shirt wanche baga buli muyayi yenna agambye abadde bawasire kiba si kiyeta nti tuva wano sebo n'abantu abagenze kolo badde beeramula bwe giba sizike tetuva wano leero buli agenze kolo abadde agenderayo zike buli agenze kolo abadde agenderayo zike kati okumanya ebintu bizibu nnyo n'emitwalo 2 gibuze kyova abantu Balambaluga hari yafumbye emmere bagyetise kubanga eremeddewo ng'abantu tebazze abasooso giryako emmere ya Balamu gye yafumbye emmere yabadde egaze ng'ewunya lwaki yafumba omuceere ogwo olw'okuba nti tayagala gaba ssente n'akozesa abakozi batono nnyo okupaakinga omuceere ogwo mu buveera saako ne mu konteyina n'agutereka bapakize mmere bagireetera mbuzi nante embuzi bwe zituuse ku mmere ng'emmere nsi ya mbeera mbi nga n'abantu batono kwe kula nti emmere edibye na buli kimu kyonna kibaddewo kubanga abantu badde batono ate abasinga obungi lwatuuseko lwanaga okudduka kubanga si kye kyabaleese kati obuzibu luddawa obuzibu wano nti nabagambye Major General Emmanuel Kataba Kuteesa oyo mukyala Jeni Kuraje Balambaluga hari nabagambye nga campaign zino tezinatu muyinza ogendako emabuusu ne babasiba lwaki Nyando akwata atya obuwumbi 10 n'obusente ne miliyoni ezigwamu nga bazitadde mu boda sako ne mutawuzadde boda olukumi mu Kampala eziwerekera Nyando agenda basiba kyena bagambye nti Nyando agenda basiba kuba mubye ssente ze abantu bako mwe mujja mbazungirako ne mujja kitegera lwaki ensi yabakoowa atesereza omusolo mujja zizza buli azibbye ekyo si ekikulu kyekino mukulu Felix Kulayije mukulu omwogezi wa polisi Rutumwa Kisokedde drunkard n'abala mwagambye temwagala procession Kampala yonna ebadde ejjuddemu obuntuntu obutambula nga tukola procession kati njaje enkyamukola olugezigezi nga mutulemesa eno video yammwe. A few moments later. Waliwo kyekiyita processions mu luzungu okutambula kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga erina ebintu ebigigiramu mugiramu okumenya kw'amateeka kungi
especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yammwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingirirwa. Era kati nga security tetukkirizaganya na kintu kye bayita processions. Akitumwa ankakuddiremu gwe kenyini weewulirire. Njagala okwata omutwe gwo ogutunuze mu kamera olwo ebiwayogedde n'ekibadde mu kampa emukoze. A few moments later. Waliwo kyekiyita processions mu luzungu, okutambula kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi. Tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga erina ebintu ebigigiramu. Mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yammwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingirirwa. Era kati nga security tetukkirizaganya na kintu kye bayita processions. Otuvuddewo tugenda mpola. Kati abakulu banoonyeza akakadde k'abantu akamu n'ekitundu ne kabalema ne basomba abantu baabwe baasi mwazirabye. Naye kati ngera kubuuza Nyando Yosoferi ne NRM abaana b'amasomero bemuleese kuba ntegeezeddwako nti amasomero gano amasomero agali government affiliated schools bakanze ba dimaster wabe dimasters ne bade head teachers nabakankanga nti bataleeta baana bagenda kufiira emirimu gyabwe oba bajja bateekako ku force transfer okubasindika. So ng'omuzadde yenna alina omwana wo ng'omulabyeko ekololo omulabyeko mu baasi yonna bambi dimasita bamutadde ku kikaliriro nti bw'atakkiriza baana fuluma genda kubugiriza Nyandwe. Dimasita bagenda muwa transfer bamutwale nakapiripiriti bamutwale mu kyalo. Kati dimasita n'agamba kale wekiba bwe kityo akali mukankagala kale kantike abaana nengera kubuuza abasajja ba NRM singa baasa yekwata omuliro oba efuna accident abazadde mugenda bagamba batya abaana baabwe. Ffe twogera nga tulina obujulizi. Ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga. Tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okusalawo kuli maaso gaffe. Ne bwe wabaawo endowooza oba enzikiriza ez'enjawulo ez'annamaddala oba eziteeberezebwa wakati wange n'omukulembeze yenna nkakasa nti kiba si kya buntu bulamu. Ensonga y'ensi yonna ogisa ku bantu ababiri. Ffenna buli omu yeetaaga munne, buli mulwanizi w'eddembe yeetaagisa era tulina okuwa kyonkola nti abaana abo era bafunye obuveera ne batikka buli kyetaagisa kyonna emmere. Kati ojja kula ekinaabeera mukamugwanya ku ssomero ng'emmundu etokota kubanga bala mu mukyere gwe yafu olaba ogulemi abanywi ba vodika abanywi bakayaga omukyere gubalemye. Kati bana abaana bali kawunga bijanjalo kati bafunye opportunity etwala omukyere mu ssomero. Ojja kula ekinaabeera mukamugwanya ku ssomero emmundu zigenda kutokera mukamugwanya ojja kulya kankabaddiramu katono mukawuli mukalabe bulungi nnyo. Ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga. Tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okusalawo kuli maaso gaffe. Ne bwe wabaawo endowooza oba enzikiriza ez'enjawulo
ezana maddala oba eziteeberezebwa wakati wange n'omukulembeze yenayena nkakasa nti kiba si kya buntu bulamu ensonga y'ensi yonna ogisa ku bantu ababiri ffenna buli omu yeetaaga munne buli mulwanizi w'eddembe yeetaagisa era tulina okuwa kati bambi muwala wa Pastor Wile naye Pastor Wile Pastor no muwala afaana Pastor Wile wafaana Norman no muwala wabbi abadde bambi uyo no mwana afaana Pastor Wile ate n'amaana afaana mu Norman MC Norman kati namwe mwana we yabadde kolo bamuwadde ki t-shirt kati abo abasajja batuuse olwaleero mu kusomba abantu kati tugenda wali mumwagala mukwate empola nino banyonyola ebintu bino bitegere bulungi nnyo mpola mwina mwagala bantuuka tugenda gendawo basi zo sigenda zibalaga mwazirabe bulungi nnyo obudde tugenda bukozesa obudde bwa basi tugenda bukozesa tugenda buteekamu wano kati mu process y'okusomba abantu abamu basuze mu lodge abamu basuze mu hoteri abalala bakozeseza sente zaabwe balina okufuna airtime okuddayo kati olwaleero badde balina okusasula abantu abo okuddayo nga buli gurupu yazze balina tiimu leader gwe bakwasa essente asasula abasajja abo naye nga buli tiimu leader gwe bakwata ssente naye kati waliwo tiimu leader gwe bakwasiza ekisawo kya ssente kibedde kiveera nayagala abinyike mu nsuwaage yamugamba osaaga ojja kuleeta ssente eŋŋumi neevugira ekkololo mu ttenti eŋŋumi evugidde ekkololo mu ttenti lwa ssente mama w'abaana atudde waka alinda taata w'abaana akuma mukulisa eyo mwattu kulikayo darlings kabite kulika kumbe kabite sati bagijjeko amapeesa darlings abadde alwalira kisawo kya ssente naye waza NRM zimanyira
mama wabana ali waka alinze darling ze yagenza akubye ekikalo bulungi nnyo nga ye kapisa alinga ngezi ne episode empekeza gundi zino alinga kapisa zino za Mpicrox omanyi abasajja abakulukulu bakuba obukalwa yefundikira n'abanga kapisa zino ez'obunga kati najjanga akubye ekikalo yesiyo bulungi nnyo kati agenda okudonga amapesa ate mukyala agenda white mam osanze enjovu yebaddeko olwanye nako boleka nandibadde nkomawo transport lwanidde mu lwanire kati bukalo bwe kafuluma mukazi agenda gamba ate kati mwami wangambye obuzibu badde buto naye ate batugambye bibwe ku lwansawo ya ssente kati wali obuzibu naale mwa Museveni wabagala nga mulwana mpaka kuwulira bubi ekyo nga tukimaze era ne mugaba wano emmere wabaddewo okulya n'okkomba essowaani ekkolo tukyali wano njagala wali omwagala manyiwo corporate byebyo nsonga za kulya ogira emmere yabadde egaze yiyo nabagibalekedda emmere yabadde egaze okatesovu balamu yiyo nabagiyeyiyawo yonna ng'egaze bagibalekedde awo kanka baddizemu yiyo ensonga yakulya ngaokulya kukutte wansi ne waggulu yiyo emmere nga yagaze bagibalekeddawo piraawo okulya kukutte wansi ne waggulu abalala balesena box okutikka emmere awo ne tubamala katugenda kubalala mpola mpola nabano baabano guugwo yonna emmere bagiye bantu babuza bali emmere alright kati yo tuvuddeyo nabagambye ekyokusomba bantu vidiyo z'okusomba bantu sigenda zizanyulwa ensonga zijja tumalira obudde n'endala zino kanzijjemu lw'ensonga twagala kukozesa obudde butono nnyo kati tugenze mu kitundu ekyokubiri bulijjo mbagamba nti ababbi tebasobola kukkiriza Nyanda okuva mu buyinza wali obaddeko awo ng'olina jjajjaawo ng'omanyi jjajjaawo waya zanoba nga gwe olugo batekani kontrol okubeera awo kati Nyanda bw'agenza erweza okwewandiisa ababbi abadde ku front desk be babadde bayimba nga bakulemberwamu Nabbanja naye nga bwe bakubira engalo wattu ayina dementia obulwadde mubamanyi mu luzungu beta dementia naye mu Luganda ndoza ko tuyita omuntu omukulu okutandika okuwutta kati ye Nyanda Yosoferi bambi ekituufu ayiisa amadinisa gayisaawo amense kati bo bano Bannabbanja omulimu gwabwe lweza gubadde gwakuba mu ngalo kubanga bamanyi nti ono jjajja kaapu amadinisa mmye naye njagala otunule kye tuyita body language ya Nyandwe ng'atunulya abantu bano soko tunule Nyandwe engeri gy'atunulamu abantu bano ngali mu kwewandiisa kati mmale nkuzanyira akatambi kano olabe ababbi kye bakola obalaba Nyanda omulaba gyali bibye kati mukitegedde bulungi mumala okitegeera ekyo lubadde terulibusa wano wenjagalira mumpitire Nobert Mao Nandala Mafaabi n'abasajja bonna abayita ba fake opposition abagamba nti mugenda kuteesa ne Nyanda bawo obuyinza abadde ku video yange ey'oku Sande n'ey'okubbalaza jjo nabagambye tekiba nko mu DNA ya Nyanda ne banne okugawa obuyinza
tekibirako mu DNA yaabwe kugaba buyinza naye bafunayo abagwagwa abasirusiru balowoozesa nti basobola obbawo obuyinza olwaleero munnamawulire abuzizza Nyandwe nti owaayi nteekateeka ki gy'olina okuwaayo obuyinza mu mirembe okumanya Nyandwe musajja muyaaye emyaka gye omanyi nti avudde ku kibuuzo ekimubuuziddwa n'agenda ku kibuuzo kya PDM wulira bulungi nnyo wano ogwambira mawo ne badde bajja wulira bwe bali bambuuza As a father of this nation, how are you entirely preparing it for transition away from just the elections? Thank you, Mr. President. Well, this is what I said. When I introduced, I told you that we are point number 3 in our principles is socio-economic transformation. Bamubuuza owaayi okusinziira kampeni zino ez'akasammeeme oyina nteekateeka ki yonna ekyusa obuyinza obwayo mu mirembe avuusa ekibuuzo anagiddemu emirundi 2 n'agenda ku social transformation social economic transformation kati yo yagambye atudde mamu bagendamu obuyinza mawu yatudde nga bagendamu obuyinza njagala akuddemu okuzannya akatambi kano otegere ko bayita Nyandwe wulira kye bamubuuzizza As a father of this nation, how are you entirely preparing it for transition away from just the elections? Thank you, Mr. President. Well, this is what I said. When I introduced, I told you that we are point number 3 in our principles is socio-economic transformation. Never cause. We told you just look around, see here. What did you call this? This one was a samba. The other samba yemwanyi wano. Naye tunule ekiri wano. Ate aba electoral commission bakoze bulungi ne bandeeta wano. Ate namwe ne babaleeta. Ate ne mujja na kamera zammwe mukube ebifaananyi. Mwagala kugenda mugulu oba mwagala kugenda mugeena? Omugala genda mugulu mbulunde okubeera b'amazima nsomozeza abantu bange aba press batufunire ebifaananyi by'ebitundu bino 86 bambuuza obuyinza n'ateekateeka kyebbuwaayo abazizza ku social economic information nabagamba nti wano Samuel Bakama we yatadde ekitebe ky'ebyokulonda bwe balina footage wa mu 86 baali balimirawo mwanyi nga waliwo nsiko kati waliwo enkulaakulana eyo ansa gyamuzzeemu awo nawo tuvuddewo kati katugende wano wemwagala mukulu Nyandwe bw'abadde ekkololo ng'awa speech ye mu kwogera ayogedde ebigambo bino abasinga obungi nina kyenjagala mbiyigemu kansoke nkola ekintu kino indako kansoke njawule zino video Nyandwe abadde kollo ng'awa speech wabula speech gyawadde mu kwogera waliwo ebintu bibiri. There are 2 possibilities. Listen me very carefully. Njagala nkole analysis yange naawe mbyogenda okuwulira okola analysis yo. Manyi abala bakoze dda forensics mu katambi kano naye eno forensics yange okusinziira ku experience ne bwe mmanyi abakadde balowooza. Nabagamba omukadde bw'atuuka myaka egy'obukadde atandika okwogera amazima. Omukadde bw'atuuka myaka gy'obukadde afuuka omwana omuto abeera n'entondo. Omukadde bw'atuuka myaka gy'obukadde ebintu weyandibadde alimbira oba okuteeka ekintu n'akiteekawo kirina okulimbira akikyusamu ati n'ayogera kituufu oba n'akyerabirira ddala nga takimanyiiko n'ayogera ekirala. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati
ku bintu bibiri ngenda baga bamutegereko wana ekintu kimu. 1 mwenna mulidde Nyandwe ng'ayogera ompulya bulungi nnyo Nyandwe ng'ayogera kasooke mbabulireko nga sinazannya katambi kano bw'ayogedde. Nyandwe agambye yeebaza National Reverse Movement NRM okumussamu obwesige okumulondanga okugikiikirira nga NRM ku bukulembeze bw'eggwanga. N'akugamba nti batandika omulonda mu 1925 1931 n'emyaka emirala gy'ayogedde. Ndi mu forensics agambye nti yeebaza NRM okumussamu obwesige okumulondanga okuva mu 1925 1931 n'emirala. Kati njala nsooke kolere forensics owulire. 1 eggwanga Uganda nga Uganda lyatondebwawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okumi 1962. Tuli mu forensics. Eggwanga Uganda lyatondebwa mu nnaku z'omwezi 9 ogw'ekumi omwaka 1962 we batondera eggwanga Uganda. Giri gyonna emyaka gy'emabega eggwanga Uganda teryaliwo. Lyali tundutundu eryali awo nga buli bwakabaka bulina ekitundu webufuga. Omwali obwakabaka bwa Buganda, obwa Busoga, obwa Bunyoro, obwa Nkole, obwa Tooro n'obwakabaka obulala bonna. Tuli mu forensics. Ompulya bulungi nnyo tuli mu ki? Tuli mu forensics. Naye ye bw'abadde ayogera akugambye nti ye NRM ajebaza omulundi okuva mu 1925 ne 1931. Njagala okiteeka mu bwongo obwo. Bw'omala okiteeka mu bwongo, NRM teyaliiwo mwegyo emyaka, n'eggwanga Uganda teryaliwo mwegyo emyaka. Waliwo akabaka bwanja, okitegeeza tewali politics, twali mu monarchy, obwakabaka obw'enjawulo. Ompulidde bulungi, twali mu monarchies obwakabaka obw'enjawulo. Era ye ng'omuntu teyaliiwo, n'eggwanga Uganda teryaliwo. Kati NRM yamulondera luddawa, ne NRM yatandika okubeerawo mu 1986 okudda waggulu, kubanga asooka kubeera NRA, National Resistance Army. Ompulya bulungi nnyo. Kati bw'amala okugamba ebigambo bino, kati njala weetegereze nnyo bulungi nnyo wano. Kansooka nkwegereko na kino kitegere bulungi nnyo. Nyandwe bw'agamba nti yeebaza NRM mu myaka gino, mu myaka gy'ayogeramu 1925 ne Uganda mu biseera bye yali teyina masannyalaze. Uganda ne biseera ebyo yali teyina masannyalaze. Amasannyalaze gajja mu Uganda mu mwaka gwa 1954. Do you copy that? Amasannyalaze mu Uganda gajja mu 1954 mu gye muyita Orange Forest Dam. Wabula mu myaka gy'abafuzi b'amatwale mu kibuga ekikulu Entebbe capital city ya Uganda so yasooka kubeera Entebbe, si Kampala, yali Entebbe. Abazungu baaleetangayo generator ezaatuwangayo bajjajjaffe zabangayo obusannyalaze obwettiriri bwe butyo obwabeeranga mu administration blocks Entebbe. Nkuddamu okutegeeza capital city yali Entebbe, ekibuga ekikulu ekya Uganda yali Entebbe. Kati mu myaka giri nga tebannakola masannyalaze gano mu 1954 amasannyalaze gasooka okujja, wabula emabegako abazungu bano baaleetangayo generator Entebbe mu capital city ze baakumanga ze baateekangako ne ziwaayo tusannyalaze otutonotono mu administration blocks ezali eza capital city ya Uganda. Kati okitegedde bulungi nnyo. Kati maze okuwa brief history ow'ebintu ebyo, owulidde bulungi nnyo. Nyandwe Yosoferi mu 1925 teyali muzaale, teyaliiwo. Nkuti tuli mu forensics teyaliiwo. Kiba kitegeeza ki ekyo? Aba awusse, mu luzungu kibayita dementia, kubanga abakadde batuuka myaka egyo aba akoze eki? Aba awusse. Okwogera ennaku z'atamanyiko mutwe n'amagulu ate nga n'emyaka takola kitagiweza. Kati wano wenjagala mutegerere bulungi nnyo. Abadde bangoberera bagamba Museveni alina emyaka emeka?
wandikawo bulijjo kye mbagamba. Abadde bangobera bulijjo mbagamba Museveni alina emyaka emeka ne Teacher Family wuuyo kwali mu kasaati ke wuuyo mpamira ne wandikawo wandika emyaka gya mukwanje badde bagamba emituufu gye badde bagamba. Abadde bangobera bagamba emyaka gya Nyandu Kusaini ogenze kofa no nabagamba Nyandu alina emyaka 9 mwegi abadde bajja bangobera Safina mutuufu emyaka 9 mwegi 9 mwenda nagibagamba nzize mbanga bagamba nti Nyandu alina emyaka 9 mwemeka 9 mwena. Kati njagala okwasa embaziso ye calculator owekinana musanvu gwegenda Paulo Okrutu. You are wrong. It's not 87. Museveni is 94 years old. Believe me or not. Bokwata kumurenda 25, that is impossible for him. But when you calculate 1931, ngokute calculator, genda ku calculator yo tekemu nti 2025 minus 1931 ogenda funa emyaka emeka. Bulijja kweka emyaka gye mituufu. Kwata calculator. Calculator tekako 225. Tekako minus 1931. Ofuna emyaka emeka. Donili ofuna emyaka 9 mwena nabagamba ntya. Nabagamba Nyandu alina emyaka 9 mwena. Just ntikati ali mu State House afuna obujjanjabi ne jeans zirabika zinunjiko kuba nti akyaliwo currently. Nengo already kati alwana naki alwana n'emyaka. Kyembagambye nti mwawulidde analysis abantu bonna bakoze analysis mu ka video kanenze nkuwadde forensics wange omutuufu. So for the first time Museveni mukuutta kwayogedde ekituufu emyaka gye mituufu giri 9 mwena. Muzine ennaku z'abadde abuusabuusa kyovula abadde abuukabuuka ng'anyiga ku pesa nyiga emyaka mu kunyiga emyaka eyo najjukira nkoze era mpaddeyo emyaka emituufu. Kyovula bana nagidde ebiru ayogedde ennaku zo ayogedde emyaka gya mirundi ng'ena ng'agezaako okukola kye tuyita cover up of the mistake. Mwena mba temukitegedde n'abakoze analysis mwena basinga obungi mba temunnategereza kigambo ekyo. Lwaki ndakana nammwe obujulizi mba nabwo wano. Wuliriza bulungi nnyo. Naye before nga sinazanya katambi kano nabasomesa kye bayita body language olulimi lw'omubiri. Nabasomesa body language olulimi lw'omubiri. Ne basomesa facial expression okwogera kwa face. Ne basomesa ne photographic interpretation okwogeza ekifaananyi nga bwe kiba kirabikidde ku lupapula wonna bwe kiba kifulumidde. Nga sinazanya katambi kano Nyanda Yosoferi olulimi lw'omubiri lwogera kirala, face eyogera kirala, kwega bambi alina ekizibu ekimuliko netasobola kyogera. Kati wulira akatambi kano. Nawe kenyini kewulireko nga maze okukolera forensics eya statement zewulira. Members for again showing trust in me. Kati mukusooka agambye, fellow members of NRM, I would like to thank you for putting trust in me. Ne bakuba engalo. Kati wanagenda kukola era. Bwakola era engalo zigenda kuyimirira okuvuga. Bwe ziyimirira okuvuga bagenda Museveni balo bamanya nti Museveni akoze era. Kakabaddiza wona mu kusooka. Bwabadde ayogera asose n'ababuuzaako n'okubategeeza bale mukkiririzaamu ne bakuba engalo.
bwakoze era bwana musajja amadinisa kwegali alijjukira kati yali ku Pentium fe tuli ku Windows X Pro 1211 gwe yali ku Pentium ne ku simu takyasobola gendako njagala katambika no kawulirize bulungi nnyo mutandikwa bwasooka okubebaza nga tannagetta nakola era ya myaka bakubyengala bwamaze okukola era y'ennaku y'emyaka bwatali basikoga omusajja akoze era wuliriza. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931. Owulidde bwana naagira mbigambo ng'olubongo buzze ategedde amaze okukola era ayogedde emyaka ena mu statement yemu naye nze nkujjira 1931 naye kugamba kwata kali kyekyo tekoko 2025 jako 1931 ogenda kufuna emyaka 9 mwena gye nabagamba that means era ayogedde nakoze entuufu naye bw'ategedde nti akoze era nayagala addemu akole reverse psychology ababuzeebuze ne bo bali bategere omusajja amadinisa gaakola ki gaayiika kankakuddizeeyo kategeere. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931. As well.